Weewaawo ntendeeza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe wamu nange okuba nga tukyasobola n'olunaku olwaleero okwatula nti Yesu ye Mukama. Kubuuzaako gwe yenna muganda wange mwannyinaze ate n'okubeera nga nkuzaamu amaanyi okweyongera kubanga weggulirawo ddala eri ebyo ebyawandiikibwa. Nga bulijjo amannya mazima Kenneth ng'era olunaku olwaleero twagala okutunuulira ekitundu kyaffe ekyokubiri mu kitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume essuula eya 23. Olunaku olwo njagala tutunuulire olunyiriri olw'omukaaga paka olunyiriri olw'11. Era nga sinaba kunnyonnyola nnyiriri zino njagadde nsooke nkusomere ennyiriri zino then tulyoke tukwasaganye lunyiriri ku lunyiriri. Bwe tutandika n'olw'omukaaga lugamba naye Pawulo bwe yategeera nga ekitundu ekimu kya Basaddukaayo n'ekyokubiri kya Bafalisaayo n'ayogerera waggulu mu lukiiko nti abasajja abooluganda, nze ndi Mufalisaayo, omwana ow'Abafalisaayo. Nsalirwa omusango olw'essuubi n'okuzuukira okw'abafu. Olw'omunaana bwe yayogera bw'atyo ne wabaawo okuyomba Abafalisaayo n'Abasaddukaayo, ekibiina ne kyawukanamu olw'omunaana kubanga Abasaddukaayo bagamba nti tewaliiwo kuzuukira newankubadde malayika newankubadde omuzimu, naye Abafalisaayo baatula byombi. Olw'omwenda ne wabaawo okukaayana okungi. Abawandiisi abamu ekitundu eky'Abafalisaayo ne bayimirira ne bawakana nga bagamba nti tetulaba kibi ku muntu ono, era kinaaba kitya obanga omuzimu gwe gwogedde naye oba malayika. Olw'ekumi bwe wabaawo okuyomba okungi, omwami omukulu ng'atya Pawulo nga bagenda okumukutulamu, n'alagira ekitongole okukka wansi okumuggya wakati mu bo olw'amaanyi okumuleeta mu kigo. Olw'11 awo mu kiro ekyokubiri Mukama waffe n'ayimirira wali n'agamba nti guma omwoyo, kuba nga bwe wategeezezza ebigambo byange mu Yerusaalemi, era kikugwanidde okutegeeza bw'otyo mu Ruumi. So ezo ze nnyiriri ze njagala tubeere nga nazo tukola tutya, ze njagala tubeere nga twekkaanya. Bw'otunuulira wano wetuli, obuvo bwa wano wetuli kwe kujjukira nti omulundi guli mu ssomo lye twasookera ddala okukola muno mu ssuula eya 23 oba essomo lyaffe eryasooka, twalaga nti bwe tuba twejjukanyiza nti Pawulo bwe yaleetebwa mu kakiiko, twalaga nti akakiiko kano kaali kakolebwa abasajja 7 era baali baweebwa obuvunaanyizibwa obw'emirimu gyonna egikwata oba ensonga zonna ez'eggwanga. Naye Pawulo bwe yaleetebwa mu kakiiko ako n'atunuulira bwenkaliriza abo bonna abaali mu kakiiko. Era awo Bayibuli etulaga nti bwe yali agenda mu maaso n'okuttaanya ensonga eziragira ddala nti teyaliiko kyakunenyezebwa, Bayibuli kyeva egenda mu maaso n'etulaga nti Ssaabakabona eyaliko n'alagira Pawulo okuba ng'akubwa emimwa. Era twakiraga bulungi nti engeri eyo ey'okkuba omuntu nga yali ayogera, engeri eyo ya bulijjo nnyo eri abantu abava ebuva enjuba. Bw'oba otunuulidde olwokusatu nga bwe twalaba, twagenda maaso ne tuzuula nti Pawulo bwe yamala okkubwa n'ayogera ng'agamba nti Katonda yali wa kukuba ono ekisenge ekyali kyasiigibwa okutukula, ng'amugamba nti otudde ku nnamulondo okunnamula okusinziira ku mateeka, naye ate togubira amateeka kubanga olagidde okunkuba. Olwo oluvannyuma nnyo abaali bayimiridde ku mabbali kwe kugamba ggwe ovvoola asaba kabona wa Katonda. Olwokutaano Pawulo n'anukula ng'alagira ddala nti yali tagenderedde era tiyamanyira ddala nti ono yali kabona, era n'ayogera ng'agamba nti kyali tekigwanira kubeera nga omuntu ayogera ebigambo ebitali birungi eri omukulembeze w'abantu. So wano we tuli, kyenjagala tutegeere nti tuli mu mboozi y'emu. Okwewozaako kwa Pawulo ku mulundi guno kwe kwewozaako kwe okwokubiri, ku luno nga tali eri mu bantu bonna oba mu lukale, naye kaakati ng'ali mu baakakiiko. So tutandika nga tulaba ensonga etulagibwa wano nti Bayibuli etulaga nti bw'oba otunuulidde olw'omukaaga nti naye Pawulo bwe yategeera nga ekitundu ekimu kya Basaddukaayo, ekyokubiri ky'Abafalisaayo, n'ayogerera waggulu mu kakiiko nti abasajja abooluganda, nze ndi Mufalisaayo, omwana w'Abafalisaayo, nsalirwa omusango olw'essuubi
n'okuzuukira kw'abafu. Kati so wano kyolaba ekisookera ddala ekikulu ennyo mu lunyiriri olw'omukaaga kisobola okubeera nga tulina okuba nga tuteekako omulaka y'ensonga ey'okuba nga tuli kutunuulya omutwe ogugamba nti Pawulo omufalisaayo omwana ow'abafalisaayo. Bwe twogera ku mufalisaayo tuba tutegeeza ki? Obufalisaayo oba abantu abayitibwa abafalisaayo, kino kyali kibinja eky'abantu abakulembeze bannaddiini abaali mu kitundu ekyo ekya Palestine mu biro ebya Mukama waffe Yesu Kristo ku ntandikwa ey'ekkanisa embereberye. Ku biro eby'enjawulo abafalisaayo basensikananga ne Mukama waffe Yesu Kristo ne bamugenda mu maaso n'okuba nga bamubuuza ebibuuzo ebizibu nnyo nga baagala okumusuula mu nsobi. Ekirala ekikulu ekyotegeera nti abafalisaayo baali bakiikirira kiki Abayudaaya abasinga kye baali bakkiriza mu kyasa ekyasookera ddala. Era ekya kye tusobola obbategeerako baali bamanyikiddwa nga abantu abalina kwerabawo oba okwepanka oba okwenyumiriza mu maaso ga Katonda nga Luka 18 olw'omwenda paka olw'ekumina bwe lulagira ddala mu mboozi Mukama waffe gye yagenda mu maaso n'okuba nga ayogera ekwata ku muwooza wamu n'omufalisaayo. Kikulu nnyo nakyo okuba nga kitegereka nti erinnya ery'abafalisaayo liva mu kigambo eky'Olubebbulaniya ekimanyiddwa nga parush. Ekigambo ekitegeeza abantu abeeyawudde. So mu bufunze tusobola ogamba abafalisaayo be bantu abalina enkola ey'okweyawula. So ekyo nga tumaze okitegeera, bw'otunula olunyiriri olw'omukaaga lugamba Pawulo alaga akagambo akakulu ke njaga tusooke nako okuba nga tunyweza. Naye Pawulo bwe yategeera. Ekigambo kino ekigambibwa nti Pawulo bwe yategeera, jjukira kizimbiddwa ku musingi ogwabiri bye twalaba mu ssomo lyaffe eryasooka nti bwe yali asimbiddwa mu kakiiko n'atunuulira ab'akakiiko ne yeekaliriza amaaso ge ab'akakiiko. Kati enneekaliriza ey'amaaso ge eri abo ab'akakiiko yamuviirako kubanga ategeera enneeyisa ey'abo abaali mu kakiiko kubanga asobola okutegeera nti bwe baba beesizza bwe bati ne bati baani be tuyina wano. Era Bayibuli etulaga nti enneekaliriza eyo ey'amaaso ge eri abo abaali mu kakiiko yamuviiramu okuba nga asobola okwawula n'asobola okuba nga ayawula nti mu lukiiko omwo ekitundu ekimu kyali ky'Abasaddukaayo, ekitundu ekyokubiri kyali ky'Abafalisaayo. Kati bino bikulu nnyo byakuba nga tutegeera bulungi nti mu kuba nti Pawulo yali kitundu ku bantu bano mu biro biri eby'okweganya kwe eri ekkanisa, y'ensonga lwaki yali amanyi enneeyisa y'abantu bano kubanga yali ababaddemuko ng'asobola okutegeera enneeyisa yaabwe n'amanya nti bano Bafalisaayo, bano Basaddukaayo. So ng'asimbiddwa mu kakiiko, lwaki yali abeetegereza, lwaki yagenda mu maaso n'okubeekaliriza n'amaaso ge, kwe kwagala okutegeera empisa zaabwe n'okumanya oba empisa ezo zaali zaawukana, era mu kumaliriza n'azuula nti ekitundu ekimu ky'Abasaddukaayo, ekyokubiri ky'Abafalisaayo. Kati ekyo nakyo kiba kitutegeereza ddala buki bulungi nti bwe tuba twogera ku nsonga yaffe ey'okugye tula mu lunyiriri lw'omukaaga, kye tusobola okuba nga tutegeera nti akakiiko kano kaali kakolebwa ebitundu bya mirundi ebiri. Ekitundu ekimu kyali ky'Abafalisaayo, ekirala kyali ky'Abasaddukaayo. Ate era kigwanidde okuba nga kitegeerebwa bulungi nti newankubadde waliwo ebintu bingi nnyo mu nzikiriza ebyali byawula Abasaddukaayo n'Abafalisaayo, naye kirowoozebwa nti abantu bano newankubadde balina enjawukana zaali nnyingi mu bye baali bakkiriza, bateekwa okuba nga baliko we baatuula ne basala okuba nga bakkiriziganya okuddukanya akakiiko kano nga bali kyekimu. Ekyokusatu kye tula mu lunyiriri lw'omukaaga, Pawulo ng'amaze otegeera nti ekitundu ekimu ky'Abasaddukaayo, ekyokubiri ky'Abafalisaayo, Bayibuli etulaga nti n'ayogerera waggulu mu kakiiko. Lwaki ayogerera waggulu mu kakiiko? Bayibuli etulaga ayogerera waggulu. Ensonga lwaki ayogerera waggulu mu kakiiko, yakikola ekyo nga kyali atunuulira oba ekyali ekigendererwa kye agenda maaso n'okuwulibwa abo bonna abaali mu kakiiko, kuli Abasaddukaayo, okuli n'abaki
n'Abafalisaayo. Ekyokusatu kye tula mu lunyiriri, ayanukula ng'agamba ng'amaze okwogerera waggulu, ayanukula ng'agamba nti abasajja abooluganda. Ekyo twakyogerako mu ssomo eryasooka ti njogera eno ey'abasajja abooluganda ye yali engeri ya bulijjo okutandikamu okwogera kwonna eri abayitibwa Abayudaaya. Yali ngeri yabassaamu kitiibwa, yali ngeri yabalaga nti mu ngeri emu oba endala wali olabira ddala abantu bano nga baggwanga lyo. Ekyokutaano kye tuba mu lunyiriri olw'omukaaga y'ensonga ya Pawulo ogamba nti nze ndi Mufalisaayo, omwana ow'Abafalisaayo, nsalirwa omusango olw'essuubi ery'okuzuukira kw'abafu. Kati wano waliwo ensonga enkulu. Pawulo bw'amala okutegeera nti etajja kusobola kufuna bwenkanya mu mikono gy'abantu bano eri Abasaddukaayo n'Abafalisaayo, yasalawo mu magezi Katonda gagabira abo bonna bakozesa, yasalawo kulondako ekimu ku bitibwa bye byalina, n'agenda amaaso n'okuba ng'agamba nti ye yali Mufalisaayo ate yali mwana w'Abafalisaayo. Jjukira eno yali ngeri ekkirizibwa, kubanga ku biro eby'enjawulo yali akozesako engeri eno y'emu. Bwe yagenda amaaso n'okuwona emiggo egyagigenda omukubwa omukulembeze ow'Abaruumi, bwe yagenda amaaso n'agamba nti yali muki? Yali Muruumi. Kati so kikkirizibwa ti ne ku mulundi guno Pawulo yasalawo akozesa ekimu ku bitibwa bye byalina ng'agamba nti ye yali Mufalisaayo, nga kyeyali atunuulira kwe kubeera nga awona abantu bano oba abasajja bano ab'akakiiko. So tujja kubanga tunnyonnyokera ddala lwaki ate atwala oba alonda oluuyi olw'okubanga yejjukanya okugamba nti yali Mufalisaayo, ng'ate mu bitundu emu ebirala bye tumanyi nti bw'oba otunidde ba Filipi essuula eyokusatu alina Pawulo weyayogera n'alagira ddala nti ebyo byonna ebikwata ku mbeera y'okuba nti yali Mufalisaayo n'ebisigadde byonna ebibala okuba nga mpitambi ng'ayagala afune Kristo. Naye ku mundi guno ate lwaki yeekwanaganya ne kino? Tujja kuba nga tukola tutya nga tukitegeerera ddala bulungi. Bayibuli etulaga mu Lwomusanvu bwe yali amaze okwogera bw'atyo, eraga nti bwe yayogera bw'atyo ne wabaawo okuyomba Abafalisaayo n'Abasaddukaayo, ekibiina ne kyawukanamu. Ensonga ey'okwawukana mu kibiina yeeno ssebo ne nnya bawuliriza. Pawulo ayawula abasazi ab'omusango gwe ng'abawulamu wakati, bwe yasalawo okutwala oluuyi olumu olwabo abasazi b'omusango ng'agamba nti muki? Mufalisaayo. Kati n'abeera nga yali ataddewo embeera wakati w'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Jjukira mu bufunze tusobola okugamba nti ono yali Katonda yennyini yali akolera mu Pawulo okubeera nga akyusa obumu obw'abantu bano ne bafuuka abalabe n'abalabe mu kadde ako. Lwaki? Tugwanidde okuba nga tutegeera kino bulungi. Abafalisaayo baali mu biro eby'obuweereza obwa Mukama waffe Yesu Kristo, bamulumbanga ne bamulwanyisa ne boogera eby'ensonyi ku ye, kubanga amasomo ge ne byasomesa byali biwakanya obulombolombo bwabwe. Baali bakwata etteeka eryali lyabaweebwa naye ng'ate baagattako n'obulombolombo bwabwe, n'ate eky'ensonyi baali bayitirya mu kufaayo nnyo eri obulombolombo bwabwe okusinga okufaayo nnyo eri ebyo ebyali byabaweebwa mu tteeka lya Katonda. Ekyo kikulu kyategeera. So naye oluvannyuma lwa Kristo okufa n'azuukira, ekitundu eky'Abasaddukaayo ate kyakola obulumbaganyi obw'amaanyi eri abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga abatume ba Mukama waffe Yesu Kristo bagenda nga maaso n'okusomesa ku nsonga gye tuyita ey'okola ki? Ey'okuzuukira kw'abafu. Era ebyo Bayibuli ebinywiriza ddala n'ebitulagira ddala bulungi. Bw'otunuulira Bikola Batume essuula ey'okuna olunyiriri olusooka paka olwokubiri, Bayibuli etulaga nti bwe baali nga bali kwogera eri abantu, bakabona n'abakulembeze abaweema n'Abasaddukaayo ne bajja eri bo olwokubiri mu busungu obw'amaanyi ne basunguwala, kubanga abantu bano baali bayigiriza abantu okuyita mu linnya erya Yesu n'okuzuukira kw'abafu. Kati ekyo kyo kikulagira ddala nti Abasaddukaayo baali tebakkiririza mu kusomesa mu linnya erya Yesu, ate n'ekirala baali tebakkiririza mu nsonga ey'okuzuukira okw'abafu. Ensonga enkulu eyali awo. Ate neewalala w'osobola okuba nga onnyonnyokera ddala bulungi y'essuula ey'okutaano olunyiriri lw'17. Bayibuli etulaga nti olwo Ssabakabona n'agolokoka wamu n'abo abalwamu naye
ab'akabondo ak'Abasaddukaayo era nga baali bajjudde ekiruyi oba kye tusobola okuyita obusungu. So kakikutegeeza nti ne kabona yaliko ku mulundi guno era yali yeekubira ku luuyi olw'abaki olw'abo abamanyikiddwa nga Abasaddukaayo. Era waneeno mu lunyiriri lw'omusanvu we tusobola okutegeerera ddala ensonga lwaki Pawulo yasalawo okuba nga atwala oluuyi olw'Abafalisaayo, kubanga Abafalisaayo baali kumpi n'amaki n'amazima. Ensonga lwaki bw'oba osomye olunyiriri lw'omunaana lutulaga nti kubanga Abasaddukaayo bagamba nti tewali kuzuukira newankubadde malayika newankubadde omuzimu, naye Abafalisaayo batula byombi. Kati wano owakulu w'ensonga we wano kitugwande okubeera nga tutegeera nti bwe tuba nga twogera kwabo abayitibwa Abafalisaayo bayina kye tuyita ekiruyi eky'emikolo Katonda gye yali ateekawo, ate baali bakkiririza mu kubeerawo kw'emyoyo ne bamalayika baali bakkiririza mu kuzuukira kw'abafu n'obulamu obuddako, newankubadde nga obulombolombo bwabwe bwali mu lutalo n'ekigambo kya Katonda n'okuwakanya enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. N'ekikulu nnyo ate okutegeera nti bwe tuba tutunuulidde ku luuyi olw'Abasaddukaayo, abantu bano abamanyikiddwa nga Abasaddukaayo tebaali bantu abeesemberezanga ebyawandiikibwa, baali tebakkiriza mu kuzuukira kw'abafu n'obulamu obuddako n'okusalirwa omusango wamu n'omuntu ofuna empeera ye. N'ekirala ekikulu bo baali tebakkiriza nti Katonda mwoyo, ate ekirala baali bakkiriza ebitabo ebitaano ebya Musa naye ate ebitabo ebirala eby'endagaano enkadde nga tebabikkirizaamu, ate era beerabanga okubeera abantu abalina eddembe okulowooza nga bwe bakola ki nga bwe baagala. Ebyo bikulu yategeera. Ate n'ekirala abantu bano abayitibwa Abasaddukaayo baali balabibwa ddala nga abantu abaali ab'ensomesa enkyamu, era bwe batyo baali balowoozi banne. Era osobola n'okwebuuza nti bwe babeera nga bwe batyo bali nga balina ebintu bingi ebikyamu bye baali bakkiriza, kijja kitya okuba nti abantu bano be baali mu kakiiko? Era kyewuunyisiza nnyo nnyini ddala okulaba nti abantu bano be baali be baali mu kakiiko. Naye obutakulisaayo nga tumaze okutegeera enjawulo wakati w'Abasaddukaayo n'Abafalisaayo, olunyiriri olw'omwenda lulaga nti ne wabaawo okukaayana kungi. Lwaki okukaayana kulwo kungi? Kuvudde ku nsonga ey'okuba nti Pawulo atutte oluuyi. Abaali badde bamulamula baawukanyizibwamu batya? Pawulo agamba akkiririza mu ebyo Abafalisaayo bye bakkirizaamu. Abasaddukaayo bagamba ebyo tebabikkirizaamu era Pawulo mulabe waabwe. Kati embeera weeva ey'okukaayana okungi, Abasaddukaayo baagala okubeera nga bakuuma akkiririza mu ebyo bakkiririza. Abasaddukaayo baagala okukwata oyo asomesa ebyo bye batakkiririzaamu. Kati mu kuba mu nsomesa ey'Ekisaddukaayo ey'Ekifalisaayo mulimu okugamba nti emyoyo gye giri ne bamalayika gye bali, y'ensonga lwaki mu ngeri emu endala basobola okubeerayo ke beesigaliza nga bagamba osanga omwami ono yandiba omutuufu. So olw'omwenda lugenda maaso ne lugamba nti awo ne wabaawo okukaayana kungi. Abawandiisi ab'omu kitundu eky'Abafalisaayo ne bayimirira ne bawakana nga bagamba nti tetulaba kibi ku muntu ono era kinaaba kitya obanga omuzimu gwe gwogedde naye oba malayika. Kati enzikiriza ey'Ekifalisaayo eviirako embeera eno yonna ey'okubeera nga omuntu gwe balina okulamula balinamu essuubi erigamba nti yandiba omutuufu. Ne mu byonna kyenjagala otegeere ensonga nga bw'etambula, wono Katonda mwene yali ku ntikko y'ensonga ezigenda maaso wano, nti Bayibuli etulaga mu Zabbuli 135 nti ali mu ggulu era akola nga bw'ayagala ku nsi ne wansi w'ensi. Tewali asobola ziiza mukono gwa Katonda. Katonda aba agambye nti kino kyayagala okulaba nga kibeerawo kyekibeerawo. Ssebo ne bannyabo oyinza okubiraba nga bwe biri newalo kye tuyita providence oba enkwataganya ebintu engeri Katonda engeri gy'aganyamu ebintu okutambula okusinzaako okwagala kwe ku lw'ekitiibwa kye. Era wano kyolaba nakyo ekyokuba nga kifiibwako nti abaali bakaayana n'okuwogana okw'amaanyi okwa baali batadde ku Pawulo
ku mulundi guno kati okukaayana kwali eri ebitundu bino ebibiri. Bw'obutunde olw'ekkumi lulaga nti bwe waabaawo okuyomba okungi omwami omukulu n'atya Pawulo nga bagenda okumukutulamu n'alagira ekitongole okukka wansi okumugyayo wakati mu bo olw'amaanyi okumuleeta mu kigo. Wano wakulu akutegeera nti omwami ono nga bwe yali akozeeko mu kwewozaako kwa Pawulo okwasooka, ku mulundi guno ate era bwe yagendera ddala maaso n'okukola n'awa Pawulo obukuumi masekati ag'okukaayana okungi okwaliwo. Bano bonna oba bino byonna binyweza nsonga gye tusobola okugamba nti Katonda waffe bw'ati bw'akola ebintu bye. Kati wano awakulu w'ensonga weewo nti Bayibuli etulaga nti Katonda amukuba nti ali ku ntikko y'ensonga zonna, nga bwe twayogera luli nti ekkomera oluusi kibeera kifo kya bukuumi eri abo abatuukirivu eri okwogana okungi okwabo abantu abatatya Katonda. Pawulo waneeno agenda maaso n'okukuumibwa okuva mikono gy'abo abaali bamaze okusunguwala, ate ekisinga okwewuunyisa nti nga Katonda bw'asobola okwesa embwa okubanga ziwa obukuumi endiga ze, era tulaba nti ono omwami Omuruumi newankubadde teyali mukkiriza, tusobola okugamba nti omukono gwa Katonda gwali gw'amaanyi eri obulamu bwe ne mu kusalawo kwe. Olw'ekkumi n'olumu lutulaga nti awo mu kiro ekyokubiri Mukama waffe n'ayimirira wali n'agamba nti guma omwoyo, kuba nga bwe wategeezeza ebigambo byange mu Yerusaalemi era kikugwanidde okutegeeza bw'otyo ne Muruumi. So wano wakulu nawo wakubanga tutegeera nti ensonga enkulu gy'olaba wano nti wabeera nga teriyo mukwano gwa Pawulo yenna yali afunye embavu n'obuvumu okujja omukyalira, Mukama waffe amukyalira mu kiro, era tulaba nti buli kanyomero Pawulo ke yabeeramu nga kakunyigirizibwa, Mukama waffe yamulabikira nga mu ssuula 18 olunyolo 19 Pawulo yali mu Kolinto. Mukama waffe amulabikira mugamba totya, ndi wamu naawe, muno mulimu abantu bangenda maaso n'okwogera. Mu ssuula ya 22 olw'e17 n'e18 era yamulabikira n'amugamba wano fuluma Yerusaalemi, teri n'omu agenda kukkiriza bigambo byo. So tulaba nti endabika eyo eya Mukama waffe Yesu Kristo yalabikira omwami ono okumuzaamu amaanyi okumulaga nti yali wamu naye, ate ebyo ebigambo bye byagenda amaaso n'okwogera mu bitundu ebyenjawulo. So owasinga okubanga wanyuma wano kwe kumanya nti buli mbeera yonna ekigambo ekyo Mukama waffe akikozesa. Tulaba mu Matayo essuula y'omwenda olwokubiri eri omusajja ayitasobola kutambula bwe yagenda maaso n'omugamba guma omwoyo. Tulaba mu Matayo essuula y'omwenda olw'abiri eri omukyala eyali akulukuta, yalina ekikulukuta eky'omusaayi era Mukama waffe yamugamba ekigambo kye kimu. Ate era ne mu Mako essuula ey'ekumi olunyolwana mu mwenda era ekigambo ekyo yakikozesa. So kigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo mu buli kanyomero konna, era kisobola okuba nga tugamba nti Pawulo wano mu mbeera ey'okunyigizwa Mukama waffe yali wamu naye olunaku olwo lwonna, era olunaku olwaddako n'amweragira ddala. So ng'ensonga enkulu yamugamba nti kyonna ekyali kituuseewo yali tagwande kubanga anyiikaala oba n'okutya n'eryo byonna ebyali bimulindiridde, wabula kye tulaba ekikulu kye tusobola okunywererako ddala ti Pawulo yagenda maaso n'okuweebwa obukuumi obwe yaweebwa kubanga yalina omulimu ogwali gumulindiridde okubanga akola. Nti ekituufu kiri nti ekkanisa yali yasimbibwa dda e Roma, naye mukuba nti Pawulo mukuba nti yali mutuuze e Ruumi yalina okuyaayana mu mutima gwe okubanga abuulirayo keeyo ensonga yemu gy'olaba mu Bikolwa by'Abatume 19:21 nga bwe yayogera n'agamba nti alwanira ogendako e Ruumi. Tukiraba ng'akiddamu mu Baluumi 1:11 paka 15 ng'anyweza ensonga yemu. So tewaliwo mbeera gwe nange gye tusobola kwesangamu ne tulowooza nti Mukama waffe Yesu Kristo atwabulidde oba atulekulidde. Bayibuli enyweza bulungi mu Baluumi 8 olunyiriri olwa 3:5 nti kiriba kiki ekiritwawula eri omukwano gwa Kristo, kuliba kuyiganyizibwa, eribeera mbeera ki, kinaaba kyeya, kuyita bwereere, mitawaana, kitala, nga bwe kyawandiikibwa nti ku lulwo tuttibwa olunaku lwonna era tubalwa ng'ensolo ez'okusalwa olwa 3:7. Naye mu bino byonna tuli bawanguzi n'okukirawo kuyita Mwoyo yatwagala, kubanga ndi mukakafu nti newankubadde okufa oba obulamu oba bamalayika
oba abakulembeze oba ebintu ebyakakati oba ebirijja oba amaanyi oba obuwanvu oba obukko oba ekintu kyonna mu bitonde, tewaabeewo kintu kyonna kisobola twawukanya mukwano ogwa Mukama waffe, mukwano ogwa Katonda mu Kristo Yesu. So yeyo ensonga gy'olaba egenda maaso n'okuba ng'ekola ki, ng'ezimbibwa, nti mu mbeera eno eyaliwo era Mukama waffe Yesu Kristo yeeraga nti yali wamu n'ani, ne Pawulo. Ate ensonga emu gye njagala okugamba gwe yenna awuliriza, toweesangangako mu mbeera, totuukangako mu mbeera n'otandika gamba wati wano ndiwo ku lwange kanjiye mu lwange sima ebinaagenda bitya. N'ekye njagala okugamba nti bw'oba okola ekyo ekikkirizibwa mu maaso ga Katonda waffe, ekikkirizibwa mu maaso ga Mukama Katonda, nga kikkiriziganya n'ebyo bye yatulaga mu byawandiikibwa, ng'okola omulimo gwakugambye okuba ng'okola, ssebo ne nnyabo ogwanda okutega toli wekka. Mukama waffe ali wamu naawe okuwa obukuumi bwe, okugabirira, okuzzaamu amaanyi, n'okubeera nga gwe okumanyira ddala nti ebyo ebituwandiikiddwa bye bisemberayo ddala, nti osobola obbiraba nga bwe yeeraga Pawulo wano, ayinza obutakweraga naye ekyo ekituwandiikiddwa kyakulaga titasobola kwabulira, ali wamu naawe era ateekateeka ebintu byonna okukola ku lw'obulungi bwo kubanga omukkiririza. So sigenda kubanga nsukako wano, wabula ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere wamu nammwe mwenna. Amiina. Mwenna. Amiina. Mwenna. Amiina. Mwenna.